nabo obwedda byendaba ku TikTok okwo babinsindikira abantu bavuma kuvuma nze si a solution yokunvuma. Olaba ne Allah bamuvuma n'ennabbi naye ekikulu kya byonna tegeera point yabadde ki teweesigamira kwena editing. Ebya Sheikh Bbosa wamu ne ba foot soldier birinnye enkandago. Olutalo olubadde lusimbudde era nga lusitukidde ddala ku social media. Ba foot soldier nga bubambalaganye direct ne Sheikh Bbosa sali. Banji bebuuza olutalo olubadde ku social media wakati wa Sheikh Bbosa wamu n'abano ba foot soldier lwavudde wa ewatuufu. Ku video eno mukwano gwange kwoba osigala tutandike okutambula olugendo luno mpola mpola mu buufu obumu oba obulala. Akatambi ako kentandise nako Sheikh Bbosa yabadde ayanukula abaana bano mwe yagambidde nti tagenda kuyomba na muntu yenna mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange alaba eddakiika eno. Naye njagala tuyingire katambi ki akavuddeko obuzibu Sheikh Bbosa ba foot soldier okuba nti bamwambalira era amazima gonna ku video eno ogenda kuvaawo nago mukwano gwange. Kansooke nkulageko akatambi akagattiddwa omuntu omu ebiruubirirwa bye byonna tugenda kubimanya ku video eno na muntu kye yagasegasa akatambi kano. Kansooke katambi akaleetedde Sheikh okulumbaganibwa ba foot soldier. Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mumpe omwaka kati tuli myaka emeka. What is going on? Bantu ne bafa, baana b'abantu bali makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka, babikolekere paka ddi. Oluvannyuma lw'akavidiyo kano okufuluma akavidiyo kaatakudde abaana abali mu lutalo lwa struggle n'okulaba nti obuyinza mu ggwanga bukyuka. Muno nno mwabaddemu abamu kubalabirwako babatunuulirwa ennyo mu kwogera ensonga ku bintu ebikwatagana ne struggle era Sheikh bamwambalidde. Peng obusungu bwabadde bungi. Omusajja munagwendera byagala okumanyira Bobi Wine simanyi Sheikh simanyi Salimu Bbosa. Sheikh akyagenda ku lufula y'embizi nabba amatu g'embizi nga gakusiriza mu boots. Wakati ng'ebigambo boogera ebikikinike ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Half London atera okugattagatta bu video n'ateekamu embwa ng'aziyita abantu naye alina akatambi ke yakoze. Half London. Sheikh Bbosa. Sheikh Bbosa. So ebigambo byabadde bingi nnyo Sheikh nga batandise okumuweebuula okumutyoboola. Obutambi Justin kusuniddeko bankulazeko obupiisi bubiri oba sample ku butambi abaana bwe baalikodinze nga bonna babwolekeza Sheikh okumuweebuula okumutyoboola n'okumugamba ebigambo ebitasaanidde oba ebitajjansa naddala ng'omuntu abyolekeza omu ku bantu abakulu mu nzikiriza n'okubeera nti tebamuwadde kitiibwa. Wabula ffe ng'abaagaliwo tuwongedde okuba nga tutankuula wano na wali okwagala okumanya akatambi kali abaana ke baagasegasse oba akatambula kaavaawa. Olunaku olwaleero njagala osooka otuule ku vidiyo eno nkulage. Akatambi kano akoogerebwako ennaku z'omwezi ze kaafulumizibwa. Katambi ka mwaka gwa 2024. Wabula njagala tusooke tukatwale mu bujjuvu bwako. Sheikh yali ayogera ki? Kubanga akatambi kali ke mulaba katambi kasaliddwa omuntu omu n'agattagatta ebigambo bya Sheikh. Kati katuplayinge katambi akajjuvu akalimu Sheikh ng'ayogera obubaka obutuufu nga bwe bwali. Bwe tumaliriza ngenda kukwanjulira ebiddako okuva awo ne Sheikh ng'ayanukula bano bonna abamulumbaganye wakati ne kwewandiisenga okwetonda oba embeera y'okumalawo obuzibu bwonna obwateereddwawo. Mu Afirika mu Uganda bw'osanga buli kirwadde kyonna ekitategeerekeka, red eyes, diarrhea, kuddukana, tunaddukanira omwezi, bantu bafudde emisujja gy'ensiri n'oyingira mu ddiiro n'otandika okwekuba empi paka lw'onooyingira obuliri. Wano ewaffe bw'osanga ensiri ne zitutta kweggamba
ebyaffe wano ku lukalu lw'omuddugavu kubonaabona paka kufa era ataakolerera ennyo kabuli n'obonerabonera wano ne mu kabuli n'obonerabonerayo edduniya egenda kubeera ng'ekusaze. Fuba nnyo okolerere akhira kubanga ye edduniya yakubonerabonera. Bwe kituuka ku mwana w'omuddugavu ye waakufa. Kati mugende wano ekyengera oluguudo lwa Bbosa abantu tebalina bye bayita abaatisse emaali yaabwe amatooke gali awo gavundidde ku loole luguudo lwa Bbosa. Poliisi muyite eri, simanyi abayita emitiyana, simanyi abayita eginti, omanyi amafuta agali awo. Yeyo ensi mwe tuli tukkiriza tuboneebonere wano naye ate tufube nnyo tuleme kubonaabonera ku akhira. Kati bali ku bintu birala nnyo, simanyi Nyamutoro ne Leema mwabasiiba mu ebyo. Nyamutoro versus Leema ebyo biyambirawo eggwanga, bibayambirawo ebyo biyambirawo eggwanga. Nolabanga emitimbagano gyonna gijjudde ebyo naye ng'abantu bali mu kubonaabona. Amalwaliro temuli ki? Temuli madagala, enguudo ziizo zigwamu, wabula tuli ku Leema versus Nyamutoro. Ye Nyamutoro bambi minisita oyo omupya, ebyo abantu bibasulamu. Ne pulezidenti bwadde eri n'atulengera nga tuli ku social media tulimu ebyo n'aseka. Obola bajja kutufuga atulekere n'ekiraamo. Ani agenda otufuga nga taliyo? Nti bwenfanga bwembanga siriiwo gundi yafuga. Ensi zikulaakulana zigenda mu maaso, ffe tetulina nguudo, wabula tuli ku Leema versus Nyamutoro. Simenyi Eddy Kenzo enguudo ne ziba nga zikoleddwa mu malwaliro ne bateekayo eddagala olw'okuba Nyamutoro versus Leema n'amakula. Museveni waakufuga aleke n'ekiraamu. N'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mu mpa omwaka. Kati tuli myaka emeka? What is going on? Bantu ne bafa, baana b'abantu bali mu makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka. Babikulekere paka ddi? Malwaliro temuli ddagala, enguudo ziizo zibomoka, abantu balina kino. Amagezi g'enkuwa nyweza ddiini yo, Katonda byakwagaza mu nsi. Bino eby'abantu, bantu bajja kuleekaana buli kiseera. Owulira ono yagenze n'ekisawo ky'essente, n'owulira oli ate yasaze eddiiro, ate oli kati akola gindi. Abananyweza eddiini ne bategeera Katonda kyabaagaza mu nsi, be bagenda okufuna obuwanguzi. That is it. Akatambi ako ke katambi ka Sheikh Bbosa bwe yali ali mu kubuulira abayisiraamu abaali bakuŋŋaanye. Ngezezzaako nnyo nnyini ddala okunoonya vidiyo ejjudde mu bujjuvu bwayo era gye ngwiridde ku mukutu ogumanyiddwa nga Muslim Broadcasting mu buufu obwo. Omukutu guno MBN, Muslim Broadcasting Network, bw'oba ogwetegerezza bulungi gwe gwateekayo vidiyo eno. Vidiyo eno mpanvu mukwano gwange, si vidiyo ya seconds 17 ng'akatambi akatambuziddwa. Ate era mukadde ke kamu vidiyo eno yali eriko obubaka obwali bugamba nti ebigobererwa mu kuwasa omukyalo omulala. Sheikh yali ali mu kubuulirira bayisiraamu abaali bakuŋŋaanye mu Kampala gye buvuddeko. Era nga bino mu kubyogerako yali ayina topic gy'ayogerako, then bino we byajjiramu. Ono nno mwayogerera ku Nyamutoro ne Eddy Kenzo we baali beefunye ng'abaagalana n'abaali boogera ku Leema ne Hamza nga babageraageranya. Ebiseera ebyo wojjukirira topic eyo we yafuukira ey'amanyi. Screenshot eyo gy'olaba okuva ku mukutu ogwa YouTube ogumanyiddwa nga Muslim Broadcasting Network. Era nga vidiyo eno ya mwaka mulamba n'okusoba. Vidiyo eno yateebwayo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa April. In fact olunaku lw'ejjo vidiyo eno lwe yawezezza omwaka mulamba bukyeteekebwayo. Yateekebwa ng'ennaku z'omwezi 27 April omwaka 2024 nga bw'olaba screenshot eyo. Vidiyo eno ekisinga okusesa teyalabibwa nnyo balabi. Vidiyo eno eyina views 139 wenkoledde vidiyo olunaku olwale, wabula vidiyo ng'emazeeyo mwaka mulamba. N'abalikinga vidiyo eno baali abantu 3 bokka be baateeka like ku vidiyo eno. Kyokka ye vidiyo yafuuse ensonga nti waliyo omuntu eyagenze n'asalamu ka piece ka seconds 17
17 n'eddakiika tewera. Wabula ebigambo ebyo byatabudde ba foot soldier bonna ne bagamba nti nedda Sheikh tojja tumanyira, tojja tukakanya, tojja kukakanya Bobi Wine, ate era tojja kukakanya lutalo lwa kunoonya bwetwaze mu Uganda naddala mu line eya struggle. Bwe tuva awaawo njagala okulaga olunaku olwaleero Sheikh avuddeyo ne yeetonda, si kwetonda as such, wabula avuddeyo n'ayogera amazima ku katambi kano, n'ayogera ebiruubirirwa, ate n'ayogera na ku buli muntu amukoledde video ku mutimbagano ng'omulumba, ate era ne mukadde ke kamu n'obeera nga omuvuma here and there. Let's have another video from Sheikh Salim Bbosa. Alo wenda benda ba ku TikTok oko babinsindikira abantu bavuma kuvuma nze si a solution yokumvuma. Olaba ne Allah bamuvuma ne nabbi naye ekikulu kya byonna tegeera point yabadde ki, teweesigamira kwena editing, kubanga abantu saagala balowooze nti nze saagala nkyukakyuka. Nange nkyukakyuka njagala ensi omuli enguudo, njagala ensi amalwaliro nga galimu eki eddagala. Nange njagala okulaba ku kyenji, teri atakyagala ekyo, naddala nga alumirirwa alaba. Naye atereka gwe kwesigamira ku editing ovume. Nze wonvuma alhamdulillah nfuna empeera era ebirungi Allah abimpa, kuba nze sina gwengenda kuvuma. Ate saagala kuwa mulabe mwaganya, ffe tuli mu target. Kalale bwe naddaawo nnyombe nange nsitula olutalo nzizeeyo, olwo omulabe muwadde chance batuuke okunkuba obujulizi bukole ki, bageye nti ate banne be bakoze eki. Kati saagala bannange ate babateekeko kikolobero nti be banzise. Njagala omulabe wange asigale nga ye muki, ye mulabe wange. Kati saagala kuwa chance mulabe, kati siina nze gwe nja kuvuma. Naye nange ekyenjezi njagala enguudo ennungi mu nsi yange, njagala amasomero amalungi, njagala enguudo, njagala amalwaliro omuli eki eddagala, era nange njagala ndabe ku nkulaakulana y'ensi. Naye kati anvuma asooka atunuliro ne yakoze editing, yabadde aloonya ki? Eyo message yange enkulu eri mu message. Kuba omuntu atwala examples n'azitwalanga ki? Eyo message yali yakuzuukusa abantu bazuukuke, bave mu bigambo ebitazimba nsi, bazuukuke. Wake up message, baleme kudda mu bitayamba, kuba president buli alengera ebitayamba bantu ng'abatwalira kuki? Ku mbeera eyo nga ye afuga, kubanga amaze okubakyusa obuki. Wano abaafuga Zaire kasita baabatega music ne batandika okuzina lingala, bapresident bo ne bakola ki? Ne bafuga nga bano babatadde mu masanyu. Kati message yange yali ya wake up, bantu bazuukuke bave ku Eddy Kenzo ne Nyamutoro, batunulire ebizimba ensi. Kwe kubaga nti president bw'alengera ebyo ng'aseka, kivula bajja kutufuga, ateekewo n'omuki, kubanga abantu beebase, abalaba bali mbirala. So si kuwagira president nti sebo fuga paka lw'onoofu. Nze namuleeta, nze mmuteeka ku ntebe, si nze mmuteekako. Kati saagala kuwa mulabe kyansi ate atukozese, tusigale nga tetukoze eki. Naye abantu abakola editing, ebyo bibonerezo n'abavuma, alhamdulillah tewali mutawaana. Ffenna tugenda mu maaso gani? Maaso ga Allah. Bw'onvuma nvumira bwerere, nabbi yatusuubiza empeera nti wama dhulima abdin, teriyo muddu gwe balyazaamaanya fasabara alaiha, n'agumiikiriza ku buki? Ku bulyazaamaanya olwo, illa zaadahu llahu alaihi izza, Allah amwongera kiki? Kitiibwa. Nze sirina gwe nja kuvuma, sirina gwe nja kuvuma, wabula buli ayogera n'ayogera kiri n'ayingizaamu mmange, ne gwatamanyi gy'ali, oba ali mu ttaka oba ali ku nsi, n'amuteekako ekikolobero ekinene. Kati abantu tumanye nti omuntu basobola omwogeza byatakoze eki, oli n'amusazisaamu akantu n'akateekayo. Ebyo tubyegendereze. So that is Sheikh Salim Bbosa for you. Sheikh yavuddeyo ne yeewuunya
abantu ababadde ku mikutu emigatta abantu ababadde batandise okumuvuma n'okumukolokota ne batandika n'okubeera nti baleeta enkaafu mu mboozi bize boogera n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. In fact babadde bajjayo nnyo ebintu bye basuubira nti Sheik bw'anaabiwulira bijja muluma bimutuuke ku mutima bimukose. Era okakasa bukakasa nti Sheik ebyaddala ebigambo ebyamugambiddwa byamulumye ne Sekuluma yenna okukakana ng'avuddeyo awe clarity oba awe obujjuvu bw'ensonga kyali kiki kyali kitya era kyava nkugambye nti akatambi akabadde ka trending akamuleetedde okumuvuma katambi kava mu video oba okubuulira kwe yakola mu 2024 April nga 2027 era video eyo yateekebwayo omukutu gwa Muslim Broadcasting Network we baali kuzimu ku kutuba nga zigenda mu maaso era yali ayogera kubuulirira abakyala n'okubuulira bannayuganda wabula oli yasazeemu ebyabadde bisavinga interests ze wabula ate the video rubbed some people the wrong way and they ended up firing at Sheikh Salim Bbosa mubuufu ofaanana kuba bityo nga tumaliriza story eno ekibuuzo kijja kubeera kimu omuntu bw'oba osiŋŋaanye video olina kukozesa criteria ki okwawula obulimba n'obutuufu era bw'oba osanze video mu nsi ey'akacyo kano nga AI efuuse AI abasala oba abakola editing bafuuse abakola editing omuntu oyinza kukozesa bukodyo ki okumanya nti video eno teyagattiddwa kubaako bye bayisaawo oba video eno teyakozeseddwa tekinologi owa AI oba artificial intelligence oba nti video eno eri mu butuufu bwayo omuntu yajogedde direct. Muyina okwewagala obwongo olw'ensonga nti abantu abamu batandise okubanga baweebuulwa n'okubeera nti ebitiibwa byabwe bitaganjulwa ne bikosebwa olwa tekinologiya akuze ku speed eya waggulu n'omutimbagano social media okubeera nti gwongedde okutambuza obubaka bonna obabuze okuva mu nkula yonna n'okuva mu bantu bonna. Kale katuveewo awo tweyongereyo mu maaso. Ekira kikeeseza olunaku olwaleero twabadde tuli awo omukutu ogwa The Daily Monitor ne gutunyonyola nti National Unity Platform Principal Robert Kyagulanyi's Chief Civilian Bodyguard Edward Sebuufu, commonly known as Eddy Mutwe, was that evening abducted from Okono by armed men and taken in a drone, according to the leader of opposition in parliament. Bavuddeyo nga bannyonnyola ekyokuba nti mwana mulenzi Eddy Mutwe amanya amatuufu ye Edward Sebuufu ono nga yakwatiddwa abasajja ababadde bebagajjalidde emigemera wala oba emmundu ne bamuteeka mu drone ne bamutwala kipayopayo paka bangi gye batannamanya wa gye yatwaliddwa. Wotununda ku mukutu gwa Joel Senyonyi, leader of opposition, Honorable Yagamendi, a short while ago, Eddy Mutwe was abducted from Okono by armed men and taken in a drone. The continuous breakdown of the rule of law in Uganda should concern all right-thinking people. Honorable Joel Senyonyi ng'agamba nti bannayuganda abalina entegeera entuufu era abategeera ebintu mu nkula entuufu basaanidde beetegereze obumenyi bw'amateeka obufuuse baana baliwo ensangi zino oluvannyuma lwa musajja waabwe owa NUP mwana mulenzi Eddy Mutwe okuwambibwa mu kimpukumpuku abasajja ababadde beebagajjalidde emigemera wala. Era mu bufu bwe bumu ne His Excellency Bobi Wine yagasseeko eddoboozi eryabadde ligamba nti Comrade Eddy Mutwe had been violently abducted from Chiwango village in Mukono district by armed men in SFC uniform traveling in a Toyota van. Yebo bweni yakakasiriza ddala nti abantu abakutte oba abatutte Eddy Mutwe bano babadde bayina emmundu wabula nti babadde mu uniform eza SFC. SFC ly'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga era nga bagamba nti bamutadde mu drone ekika kya Toyota ne bamubuzaawo. Olunaku olwaleero poliisi ng'eyogerako eri bannamawulire omwogezi wa poliisi omukulu Rusoke tubadde tumusuubira okutubuulira wa Eddy Mutwe gyali wabula wabuuziddwa ebibuuzo. Ekibuuzo kyazzeemu kikubye wala aba NUP Bobi Wine, Joel Senyonyi n'abakulu abatwala National Unity Platform bwe bawulidde obubaka
okuva eri omusirikale ayogerera poliisi mu bwofu buno. I also heard about it that Eddy Mutwe had been arrested. I have not yet been briefed about the details of his arrest. So I am not in position to tell you about the arrest, where he's detained, and the charges brought against him at the moment. If I get this information, I will share it. Esaawa zino bw'owulidde omwogezi wa poliisi afande Rusoke agamba nti naye kennyini tamanyi wa Eddy Mutwe waali saawa zino, ye nga omu kubatwala poliisi n'okubeera nti be balina obuvunaanyizibwa. Agamba tamanyi wa Eddy Mutwe gy'ali, era agamba nti essaawa zino tali mu kaseera kasobola kubanga kamusobozesa okunnyonnyola wa Eddy Mutwe gy'ali. Agamba nti naye ng'omwogezi wa poliisi alinda bulinzi ekinaamugambibwa oba briefing enaamukolebwako kubanga bamunnyonnyola ddala Eddy Mutwe waba yakwatiddwa aliwo era yakwatiddwa ku nsonga ki na musango ki. Awo omwogezi wa poliisi agamba waanaasobolera okuvaayo abannyonnyole, wabula we twogerera essaawa zino naye kennyini ng'omwogezi wa poliisi talina kyamanyi kukwatibwa kwa Eddy Mutwe, talina information oba bubaka bw'asobola kubanga awa bannayuganda ku nkwata ya mwana mulenzi Edward Sebuufu oba goyinza okuyita Eddy Mutwe. Wetwogerera ng'ekifaananyi kyolaba ku screen, hashtag zitandise okubanga zitambula ku mukutu oba ku social media, bagamba nti free Eddy Mutwe, protest vote UG, free all political prisoners, abducted Eddy Mutwe was. So banji bagamba batandise okubanga batambuza hashtag egamba nti free Eddy Mutwe oba nti Eddy Mutwe mumute mangu abamugombyemu obwala. Kale bwe tuvaayo eyo bwe tuddako side eno ku bitali serious, mwana mulenzi Elijah Kitaka yaguze engatto gye bayita makisado bagiyita batya chini makisado nyoka amazi bagiyita taxi ni makisado nyoka amazi tulina okubalagira ddala twabakoowa wadda komani kati n'obona mukazi okijjawo guko kikubezi. That is Elijah Kitaka for you. Musajja yambala socks ezikutuse nga zijjudde ebituli. Si bye byokka, musajja abeera nnyo mu bushoti obupalepale obumpi. Kale, as we ending this edition of the night shift, let's have a little bit of sports here and there as we are signing out of here. Onako regulo banafe aba team ya Liverpool batuuse ku ntikko y'okuwangula ekikopo kya Bungereza oba ekikopo kya Premier League kya Bungereza, that is London, the UK, not London, England, UK byonna okutwaliza wamu. Onako regulo Liverpool oluvannyuma lw'okutula Tottenham Hotspurs goolo 5 bweddukwemu, ojja kujjukira nti Liverpool yabadde waka wabula nga yeetaaga mupiira ogwo gwokka okubeera nti ewangula ekikopo ekya Premier League. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi Luis Diaz yateebyeko goal mu dakika ya 16, mu dakika ya 4 Alex McAllister n'ateeba Cody Gakpo, mu dakika ya 3 Mohamed Salah, mu dakika ya 63 ate mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Udogi wingback wa Tottenham Hotspurs ne yeteebe goal emu yokka yateebeddwa Tottenham Hotspurs yateebeddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Dominic Solanke, okakana nga Liverpool ewangudde ekikopo ekya Premier League. Ojja kujjukira nti eno season ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ancelotti esookedde ddala gye yavaayo ng'ekikopo akiwangudde, wabula twatuuse Bungereza n'abalaga nti eno liigi ngisobola, temulina kye muŋŋamba. Omanyi bangi bagamba nti Premier League si eriigi ennyangu, wabula waliwo bakochi ne baplayer abazze ne babalaga nti bisoboka. Ojja kujjukira ni mwana mulenzi Erling Haaland okuva wali ku Man City bwe yajja mu liigi eno eya Bungereza, bangi balowooza nti liigi nzibu nnyo tasobola kubanga ateeba amagoola amangi ge yali ateeba eri gye yali avudde, wabula yagenda okutuuka n'ateeba goal n'amenyaamenya zirikodi zonna ze yasangasanga awo. Kati bwe kityo bwe kyalabikidde ku mutendesi wa Liverpool omukulu amanyiddwa nga Ancelotti olwatuuse first season
first trophy, and that is none other than the Premier League. So congratulations Liverpool olw'okutuuka ku buwanguzi. Ekifaananyi ekyo ekirala ky'olaba kye kya Mohamed Mohamed Salah bwe yabadde yeekuba selfie ne bazannyi banne oluvannyuma lw'obuwanguzi bwe baatuuseeko obw'okuwangula league y'ababinywera eya Bungereza. Kale kankweka artwork wano. Yes. Okay, akafaananyi ako koolaba kakulaga league ya Bungereza nga bwe zeetambula. English top flight titles. Baani abasinze okuba nga bawangula ekikopo kya Premier League? Liverpool olunaku lw'ejjo yeegasse ku Man U. Yes, kwegamba yabadde nga katono eri mu kwetegekera kubeera nga emenya likodi ya Manchester. Ojja kujjukira nti Man U ye ttiimu erina ebyafaayo ebizito mu Premier League. Man U erina ebikopo 20 aga Premier League. So Liverpool olunaku lw'eggulo okujja mu mupiira gwe yazanye ne Tottenham, Liverpool yabadde ayina ebikopo 19. So bwe yazanye ne Tottenham okubanga atuuka okuwangula ekikopo, Liverpool yagenze ku bikopo 20 bweddu. Ekitegeeza nti ttiimu ya Liverpool eno yasibaganye ne Man U ku bikopo 20 aga Premier League. Mu kifo ekyokubiri waliwo Arsenal. Arsenal erina ebikopo 13 ebya Premier League. Ekitegeeza abali mu kifo ekisooka, that is Man U ne Liverpool basinga Arsenal ebikopo 7 bweddu erya Premier League. Mu kifo ekiddako awo tulina Man City. Man City eno erina ebikopo 10 ebya Premier League. Mu kifo eky'omwendo mu kifo ekiddako ojja kwewuunya ani ali mu kifo ekyokuna, that is Everton from the Merseyside. Everton erina ebikopo bya Premier League ebikopo 9 bweddu. Abamutunula tiimu zino ne muziyisaayisaamu amaaso mukwano gwange nenge ddiba tiimu zino zaali kuba ne linoga. Mu kifo kyekimu oba ewaddakaawo Aston Villa erina ebikopo bya Premier League 7. Ndowooza oli awo weebuuza ttiimu yoggwe omuwagizi wa Chelsea. Chelsea eri mu kifo kya 6. Not kifo kya 6, that is 1 2 3 4 5 6 kituufu. Chelsea eri mu kifo kya 6 ku ttiimu ezisinga ebikopo bya Premier League. Chelsea erina ebikopo 6 wabula esimaganye ne ttiimu emanyiddwa nga Sunderland. Sunderland teri mu Premier League kati naye sebo yo gyolaba erina ebikopo bya Premier League 6 bweddo. Mu kifo ekiddako tulina bannaffe aba Newcastle. Newcastle erina ebikopo bya Premier League 4 bweddu. Ate omulala awo Newcastle gwasibaganye naye bamuyita Sheffield Wednesday. Ne ttiimu ya Sheffield Wednesday erina ebikopo bya Premier League mukwano gwange ebikopo 4 bweddu. Bwe tuvaawo ne tukkirira abalina ebikopo 3 mu Premier League. Tiimu ya Wolves eyo gye mulaba erina mwana mulenzi we Matthias Cunha erina ebikopo 3. Bannaffe aba Leeds United balina ebikopo nabo 3. Bw'ova ku Leeds United bannaffe aba Huddersfield nabo balina ebikopo 3. Tiimu ya Blackburn Rovers erina ebikopo bya Premier League 3. Awo tusobola okuvaawo mu kifo ekiddako ekifo ekyokubiri tulinawo bannaffe aba Preston North End abalina ebikopo bya Premier League mukwano gwange 2. Ojja kulowooza ati bintu bya muzannyo. Wetuba ku bannaffe aba Preston North End tulina Tottenham Hotspur. Omanyi Tottenham eno mugivuma nnyo ne mugivuzalaawazalaawa ne mulowooza nti tewangulangako kikopo kya Premier League. Tottenham erina ebikopo bya Premier League 2 mukwano gwange. Bannaffe awo abamanyiddwa nga aba Derby County nabo balina ebikopo bya Premier League 2. Claret and Blue bannaffe aba Burnley nabo balina ebikopo 2. Bannaffe aba Portsmouth Football Club oba Portsmouth mugijjukira bulungi nnyo balina ebikopo 2. Kati bano bengenda okusomera be balina ekikopo kimu ekya Premier League. Sheffield United FC, Sheffield United gye muwulira erina ekikopo kya Premier League. West Brom Albion mugijjukira bulungi gyolaba eyo yali ewangudde ku kikopo kya Premier League. Bannaffe aba Ipswich Town bano nga n'okubasalako babasazeeko omulundi guno. Ipswich togizannyisa erina ekikopo kya Premier League. Nottingham Forest eyo erina ekikopo kya Premier League ate erina n'ekya Bulaaya. In fact Nottingham eyo gyolaba esinga Arsenal ebikopo bya Bulaaya kubanga ye erina ekikopo ate Arsenal terina. You just record si kuzaalawa cause ndi musajja wa Arsenal. As we are winding up, Leicester City nayo erina ekikopo